Butereevu nateera tubaniriza ku MTV Uganda ng'amanya n'eddoboozi Kizito Sharif nga nzize neera okutuusaako amawulire naddala leero kanzize n'amawulire ga munda mu ggwanga olw'ensonga nti leero lubadde lunaku lwa kulonda kalulu oba kusula kalulu ka bwa ssentebe obwa LC1 nga era akalulu tekatambudde bubi mu bifo ebimu naddala leero wekalaba kamera yaffe esinze kwetaliramu Makai Zone ku polling station ya Sapolo Kagwa wano nga olaba ka video ako akazanyiwa abalonzi nga beetala buli omu nga agenda ku line omuntu gwayagala pozi katusoke tulabe engeri embeera ebadde mu Sapolo Kagwa polling station. Nga we mulabye leero akalu kagenze kati kakyatambula kuba bakyali mu kutegeka balonzi naye nga line yeekubidde oludda ebintu byewunzise nnyo kusinzira nga mubiraba zeyimpoza nga we mulabye abadde talina muntu yenna nga line ya mukulu Lwamayo ejjudde pozi ne ttiimu abadde agezaako okuba n'abantu naye kikyali bubi naye nga bategeka kuddamu kulonda so tubeerewo twekumire mu kifo sobole okuddamu okulonda obulungi. Akalumeno kawadde kamaanyi nnyo naye ate kawaddemu okulwanagana naye ate tumaze tukawangula. Ani awangudde? Mwami Patrick Lubamba. Mwami Patrick Lubamba? Akalulu kano tukawangudde mu mazima na bwenkanya. Senveewo olaba nga abantu alina bangi bayitirivu nga n'omu ku babadde bavuganya ababadde mu leesi eno mukulu Kalule Mpoza Steven ye olukano yaluvuddemu nga ye mulabye emabega ku layini yasoose nga talinaako muntu yenna so kati ye olukano yasaze waluvemu neyegatta ku mwami Patrick Lubamba mpozi layini ya Ndiwalana Timothy yebadde ekyalimu amavuunyavuunya kwegamba n'entabiro y'akalulu kano okusooka okugiraagiramu aleesewo obutali bumativu ng'alaga nti oba akalulu balesa abantu abatali ba mu kitundu ekyo so mbeera ekyaliwo nga bwe mulaba nga ka video ako emukalaba musoke tulabe embeera eriwo ensasagge badde mu Sapolo Kagwa polling station. Akalulu Lubamba Patrick Lubamba Senveewo akawuse bubanga bwolaba layini eno yonna akawuse buba omu kuba muvuganya avudde mu lwokaano Mpoza akavuddemu musigaddemu ttimu naye ne ttimu alina abantu basatu ku mugongo. Sharifu abatuuze nga bwe mulaba bannange akalu kakyagenda mu maaso naye nga omu ku babadde bavuganya Nzeyi Mpoza ye akkiriza n'alaba nga bamusinze era nga yegatte ku layini eno nga bwe mulaba eya mukulu Lwama Patrick mpozi layini ya Timothy Ndiwalana tenaba alangiriddwa kuba ssentebe bwa Makai Zone ekitali kibi kubanga era obuwanguzi bubadde bweraga nti ye bubadde bwekubira nnyo okusaidye kubanga era etuviiridde ku polling station ya Sapolo Kagwa nga layini ye mtuufu nga naawe obanga wakayingira line ekomeri wa Jofule
Sake baddeyo nga producer nge Martin wateekateka kamera oba kubatuuse baddeyo katwetegeke sobola okulaba badde mu Electoral Commission. Fena tuli bangi Chairman alabikaze. Chairman jali munda. Mukume pisa banna. Baina bwe bagenda kuddayo. Muloze. Nino kume. Nabala baba libajja mwangu we. Teri mwana kuyingira ncho. Nabala mubaleseeyo mukirire mwenna. Bana ye buli ajja neza. Gilbert kamalizana ebyokulondesa ngenda kukubira. Mpozi tulina kamera zaffe bezikwatiriza nga balina endowooza yaabwe oba ebigambo by'okwogerako eri ngeri embeera yabaddewo mu kulonda, so katusooke tulaba omukulu oyo mu kitundu wano nga tukyali ku polling station eya Sapolo Kaggwa, ebigambo byayogedde eri abalabi baffe abalungi.
Afudde ki?